Yes sir. Right. Yes okay. Natera nkwaniza gwe munango mulabi w'ekina Uganda. Webale kujja ku JR Film Studios. Abatusizako sinema gye tugenda okwekkanyoonako olwaleero. Kati bazze bokka. Bazirima nabo aba 12 Stars, Universal Pictures, Anti King VJ, the voice of the people. Ngabagamba senga ne kojja mikolo. Bano jukira bakafulunyo mu kubeera nga bateekateeka emikolo egy'embaga kwanjula n'ebisigadde. Beeyunire babere nga bafula omukolo gw'enjawulo. Abagaje JR Film Studios. Beba kutusiza ku kasinema ke tutandika. Senga ne kojja mikolo. Nabo sibabuzeeko ku mukolo gwa sinema. So nga ate kano kawagidwa banafa ba Smart Constructions. Bano babeera like balungi mu kubeera nga bazimba ebizimbe ebyenjawulo. Kakati gwe yalaba ekitundu ekyasooka ku firimu emanyiddwa nga Ebbuba. Gweri ku channel eno. Ata nagiraba. Nkebera bukebezi wammanga. Ku channel eno yennyini kati ku mulundi guno tuleese ekitundu ekyokubiri. Ekyadde Jera Semaani. Ebbuba. Nabaga munga ya Faizo Mpaata yakulembedde abazanyi ku mulundi guno. Subscribing ku channel yaffe Muganda wange mwanyinanze omulungi oberenga munango onyumirwa ebyakabi eby'omulembe. Waswa Muhammad agenda kuba muzanyi mukano nga bagamba Joroki oba Joki naye muzanyi muko Najjengo Matha naye muzanyi bamatha mwe namba tupidde abakalabira ku channel eno. Kahunde Rose Megan naye agenda kubeera muzanyi mukano ke tutandika obutandika. Nakayiza Roth J mwana mwalo oyo naye mwakalinyo. So nga ate nalulungi Nakamya Morina naye takabuzeemu mukano bannange. Tugenda kuba kuseka busesi. Walaba ekitundu ekyasooka oba tonnakiraba kwekiri ku channel eno yennyini wetwogerera. Beera ng'osubscribinga osobola okukyekkaanya n'okwekkanya ebirungi byonna bye tugenda okuleeta. Nabagamba kakankamu osobola omuyita Nick Love naye mwakali kano. Nabisubi Halima muzanyi muko eyakoze olugero ye Joseph Bera mwana mulinzi oyo. So nga ate era yakoze ku kamera ngugaseko ne editing Joseph Bera wakabinyo mu nsonga zino. Ate era ye producer waako eyakafulumiza mu butongole olwo tuba twolekedde mugo gwa sinema. Naga akasola ba mwana mulinzi Joseph Bera yakutusako ne kali akamanyiddwa nga amaka g'emizimu nako kwe kali ku channel eno. Kakati twolekedde Ebbuba era nga tuli ku kitundu ekyokubiri. Oli ne King VJ eddoboozi ery'aba people. Kakati mu kutandika waliwo alingiza indako leti missi naga muga ya Faizo ne Joseph Bera bebakateeseteese ne bakatukutuusaako ne kajja mu King VJ's production nenkateekamu eddoboozi baba eri abantu eriwo mu kamala. Kakati waliwo akenga wano tekali andaba bona baliwa ono tumumanyi twamulaba mu katundu kali akasooka. Kati jukira balina taata waabwe ow'embwa ngaki taata Mpaata tandaba ebisale ebisinga walaba kitegula nga kiringiriza kiti kiba kiina olwo gye kibaza gye kyagala okulaga. Lindako kyekino kyenyindo ndaalo lindako tibankenga kimala okwetegeeza emiryango nga tewali alaba ne kijja nene manju tibandaba ne kijja tibandaba. Nabagamba ebiseera ebisinga twagala tumanye singa abaana obateekako nnyo kye bayita kwegamba etteeka bafuuka ki. Taata yali wambwa ekyo mukimanyi. Kati nga bagamba ku Sande ku ssaawa emu ey'akawungeezi kituuka nzuno nzize kyokka n'enkuba enkubye nze nandoozo ndaba neera maze nenzija azeewa Wuuno olyose nojja nange wojjidde era munanga akakuba nka kababu jangu soko jeko bino manya adungu ene nyuma nnyo okugira nga bino tebiriiko leeta ate n'okutoba bitobye akakuba katonyatonye ebweru kyuka muntu labe yenze uwo zuka kono yeri neera ndabe ebintu byange bakwebiri kyokka gulabe olwagulooza birazeewa yenze bannange omanyi nze nabagambe ntunula kikulu jangu gwe jangu todduka jangu ndeka kikagwa gakuntwalirawo kwadungu nga nakatuuka yekweka ne bamuswamira mu kasonda gireete wano emidumu ne bagikufunira mu kasonda. Ekyo kibayita omukwano oba tagali. Taata ne bwabeera nga bafuga atya
ne wabatekako ebbuba eryenkanaki abaana bano batolokangayo ne bagenda ne basinkana abalenzi kati ate ono ye tumumanyi ngera bye twalaba mu kitundu ekyasooka ye yalinga abakyanganyisa kati byonna bibyo munnanke gomanyi wootandikira mama agambye byonna byange obanta mpola kyokka nange mpola gunagasula kyokka gakyali matutu eno bagiyita ebbuba bantandikira omanyi waliwo ekibala kyotunuulira nga onakwata epapaali lyo nogamba ndiveewa oyagala kyokka lyonna liryo okakasa ye ate kati nkugambe ntya omukwano gwali gubasaza mu kabu kakati nga tuvuddeyo waliwo akubye baboozi Wuuno ajja atagala mu nkuba tumumanyi ye Jose kati aba agenda kumbe nja sitamina gwe Jose gwe mukulu wangi sitamina tewali nenja gifuna wange ovaawa ngenda waka mveeri gye bagutunda kati ate mbadde manyi okunywera wange kati nkoyo okunywesa baboozo entabulemu amazzi Samina talina bulungi naye kati ate ogenda waka kyokka oli mu nkuba ewaka yeno yesimanyi yeno kyenva ekkuba eridde ewuwo liri eri kyokka ate osamugirembu obusimanyi ogenda waka eno yewammwe enkuba kyokka eri mu kutonya babo zazikubyeko nga tomanyi nankuba oba etonya enkuba kwate kuba ogende ewaka ali mu kutagalira eri waliwo gubavusonera adonge wano kyokka lindako kamalo sooka nze bannange omanyi adonge enyuma nnyo ng'ali fulesi ng'oli fulesi nosooka okuba wandibadde oyanguya nsikya yanguwa adonge yereza edda wano yitaga kusuna essanyu linyuma mu kaseera ako ng'ogalambidde ku kiriri kyo ng'okimanyi adungu eri mu kinaabira essaawa eyo naye binyiiza era bitama nga landiroodi akonkolere mu kaseera ako aliwa naye oyo otendevu yanguwako bambi yanguwa siri bulungi wogidde era nga weewo ajesunga kati abakalaba abali ku kyeyo bakati wano nanki sibalina kyabagamba naye nga mbasaasirako bambi ekyolumu nahiyatahiya ogamba otya akaseera kadungu ako okwogerako ki nkimanyi bufirimu buno obulaba ne bamuyita Edi okalabira kata n'abasigadde mwe bali kubeera nga mwekanya sinema zino musabuscribinge ne ku channel bambi Sala kirabo n'abasigalidde obungi bannaye Jose nkugambye yitunule eri ewa ate jenva jagala okunjisa eno yewu ate oyo eno jenva ate mpate manyi abada akwata kubate kugenda eri ogambye ngenda wa nkwata munywenga mwegendereza nga mwe ngenda okugenda kongenda ne shida mukabarako jukira ono mwana yali agutunda kati ekinyiza omukulu ono lujuju Jose kubeera nti ono agutunda n'atabula mu n'engeri y'otozi lintako biki bino ye byonya bibakuguza eri gweke n'akawamba naye ebyokuwamba akashupa kange byambisi byabaddemu mbale saagala nnyo nkuleko waya enkuba emukuba tagiwulira lindako ntayira amazima ga Katonda mugulu Yesu Kristo Maria enkuba tagiwulira jukira ebiseera ebisinga kasite kubako akabisi kakwamuka ku mutwe kati ayagala bambi atuuke mangu ewaka nga sikanamugwa ku mutwe kuba teyanywedde kakumuvaako yakanywedde kamubeereko biki bino byenninyamusambi biki bino kyokka alinye mu bisooto akabisi Mukama Katonda bannanga anyambe nkayige kuba balayika bawulira obulamu bambi waliwo ali muno oluddeyo nno bambi oluddeyo sandyagadde nkukimekeeyo kubanga omanyi bwe nziye yate entaama nsuno nzize munnanke ebyo byonna ndeese kyangu wette bagambiraako bamanyi okwogera obutonotono genda kwetta nolowooza bawaana kumbe otomedde ebi sifuddeeyo babirwadde kanzije n'ayisaawo enzige
bana abawala kugambe taata abo yali ababubira kyokka nange bakati ntandikirawo yagala kubanga ntandikirewa niyo nayo ba musiru oba nawo bezi bugumiikiriza simanyi King VJ obugumiikiriza like katabulina okuba owedda adungu bagisuna sebo paka sawa 2:15 Nabiwo kakati ngenzi gemaze okugenda tuula terera gwe naawe kabona ono ye kabona mbuulira gwe bambi yakula nawola mwana kiri ekyana baba simayina kyakugamba omanyi waliwo adungu gyosuna n'owulira inyanya baby wange yani erinnya ochekoze aliwo yagakubuulira linnya lya bebi wange ali wano akyalojja nsunya adungu nze gulaba wano nga siweera lero nange nno ndeeta wandibadde ova mu matwale bano basebo adungu bazisunira mu mpalo ndeeta kusatu abo wandibadde ogendako mu kibanda kya firimu n'olaba firimu nomviira mu kaluumu bwe baali banywanyi ngenda bwe twalaba okuva mu kitundu ekyasooka nagambye gwe atanababeera ng'okiraba scrollinga wansi awo olabe Ebbuba ekitundu ekyasooka newankubadde nga kyafuutukera ewa muganda waffe VJ production naye ku mulundi kuno kano kavudde mu King VJ's production ne kakutuusibwako baaba eno kyano nagamba tugenda kutusangako sinema ez'akabi ez'omulembe bambi gwagirabirako omulundi ogusooka subscribinga atamanyi subscribinga sijalekerawo basomesa akagambo kali wansi awo kali mu kala myufu bw'omala okakoonako kafuka ka black ne kakulaga nti oli subscribed ku mukono ogwa ddyo kuliko akade nako kakooneko ojja kuba osobola bulungi okufuna notifications buli lwe tukwate kuba okuteekayo firimu empya mu mbeera eyo mba njagala ekintu kikube nga tukitwala mu maaso tujja kuba tukutuusaako sinema ez'akabi ez'omulembe oyagala muzannyi ki bonna tujja kuba kutuusaako kati kaboona ali wano anyonyola kyaliwe gwe essanyu lyenfunye ligenda kuba lya wiiki anti omukuta ogumu tuvaayo ne tuddako eno baaba ono bamwita kakankamu akankanya akapiito kati ali mu kapika njakapika n'akanoonya akapike kyekyo asooke beka n'omwana obo kilo 5 nedda nasika ayongeddeko alina akapiito naye agala kajjuza akapiito gufuuka ogupiito njakapika omanyi akapika nagenda wali n'akanyenyamuko ne kakankana kyekimwisa kakankamu nasuka kalwano kalinga kyekyo kalinga kanvubu ye Niklav najja lindako obwo kilo 10 abala atadeke obwo kilo 10 njagala 15 njagala jiwano soke mutwale kwa dungu ajiwulire tugenda mu maaso abaana bakola emiwula ne baaba okavaako awo ne kasooka kakutwala ku ssala nga tomaze kanga mu kiro namba eyakawunga towuliramu njagenda mwana mbatuulemu njabatuulamu so nga ate kyandibadde kirungi nnyo okubeera nga tukola emibiri gino ebyaddala kubanga exercise zino ebiseera ebisinga zikuuma emibiri gyaffe nga miramu oba oli mukazi oba oli musajja akuba ate obeera omukazi mwana enza okujuza akapiito sawa yadungu netukanga ebinywa byesibye tugenda basole firimu najja akapike game Niklav kakankamu yesse mwanga Niklav original names musajja mukubi wanguliko nnyo osobola obeera ng'okebera ku social media ze bambi Facebook gendo searching channel ye oba Facebook page bagita Niklav music obeere nga ate ekintu ekifa bakula YouTube searching music we ye Niklav obeere nga ate mwana okikwasaganya wuuyo alina akapiito baaba okola ki gwe ssebo nkugambye ndeeta ate ogenda kweka wansi w'ekitanda zijjayo ndyanga yange yanguwa kaŋŋambe kali ku booda kajja kali ebiseera ebisinga guno omuzemu eguli mu bavubuka babeera n'akazigo kaabwe nga bakasulamu olusi 3 naye ng'oli bw'aba anaasomba gwe bw'ojja ssebo bakusuubiza bebi wano wange embeerawo bw'omu era osobola obeererawo wonna w'oyagalira osobola okujja mwana ntemye n'atema kale nga bagamba obudakiika obuddako obutonotono nga 5 kiki ekyaddirira njagala olabe
alese. Kabuno. Sorry, kabona alese. Mpola. Abayagala mugambe yo jacket josika sebo kigozi yagigula. Naye nga tayagala kyatula. Akuganya kimu kugamba mpola kyali kirabo. Ona amaduka muli ku jacket bino bye mwambala mwana. Waliwo yajanga akambadde wange nakasayisa makansi. Nagala bintu bitakutuka. Ali wano kavuddemu. Nzani alabye nga kavuddemu. Oba ntandikira oyagala obotandikira. Kabona ayagala kusulira wa adungu. Awulira yenna. Bakube eggulira wano bagala nayo ndi mu Juni. N'olyokola obusungu. Kikana egu kabona gwagala tandikirawo. Tewali budde. Omanye ebiseera ebisinga omwagalwa bw'aba akyadde. Kiri nnyo omusosa okunywa na refreshing embeera kugana zaawo aba agenda okujja. Naye kabona ebyo ebireka sibirimu byakulywa. Kati ndeeta obugundi oba ate obugundi bwaki soka oleke gwe mala okulaba. Enzige emuziza mu bifaananyi bino bye binyiriza ddala kabona. Ndekala enkulage ku bifaananyi byange obupya anti mu saaluni gye naakava mu saaluni bwe bufaananyi bwe neekubiddeyo ne bamulagaana obunaapu. Kabona awulira obusungu wansi ne waggulu. Kati ebyessimu soka ebiveyo baby. Naye naawe mbadde nkyakolaga nedda ssebo. Naye kabona lindako. Mbadde ngamba ebyokwekebeza binaaba byaddi. Nedda binaaba bya luvannyuma. Kabona tayagala muza mu story. Tuba tuli awo ladies and gentlemen. Oyo tumumanyi omulabira mu kiwato n'omanyi olugezigezi nti lujja mpaata azze. Lindako anoonya ekimuyombya tannakiraba kati ali mu kinoonya. Lindako waka lwaki wasirise nnyo ekyo nakyo kimuyombya kyokka tebwajjanga waleekaana era nakyo kimuyombya. Baliwa simanyi tebalimu asooka wuliriza. Lindako wawe naye agenda asooba yempaata. Kakati enzige ya kabona bamala munnange okusuna adungu. Leka nsooke. Lindako simanyi bonna tisibaliiwo bonna tebaliiwo yempaata mugaya faizo nabo olugezigezi n'alunoonya gye luli. Lindako kugamba atandise batandikidde ddala okubeera ng'ewaka balekawo nga ekigundi omuntu eyakera ku makya ne abaana bano. Mukama Katonda. Kati jjukira kiwala kye twakirabye kyali kigenze kusuna adungu eri. Lindako mala okukyekera eno n'avaayo. Ono agenda kumma endegera agannyawo. Agenda kumma endegera najyalingizeeko ebudde kiro. Ono bannange nze simanyi bannaye mbadde ntudde n'okulwa. Kyokka neegu kabona gufuutuka. Nze tontunuulira mpulira ensonyi. Atagala atunulira kabona. Waliwo omuntu ajja. Nze bannaye tontunuulira onkwasa ensonyi nze kyokka nange mpulira ng'akyali 16. Kumbe Winnie Anange bana ngenda kukuba ono. Ngenda kukuba omusiru ono. Ojja kudda nze nkimanyi. Leka ntule wanaganya bwe sijja dosumagira. Sikiza natulo tukunkwata wadde. Oba maaso gasigika stadi njaga tekako stadi nenga zisumagidde. N'alatta. Bwogenda bwoyende guzambalenza abenjawulo. Nze taatawo ndika wano. Aganya bujja kundaba. Ulinde ontuziza ne mumpewu. Awera nkolokooto. Okujja ko ojja kunda. Joli waliwo amulagire nti tuulawo. Kuba gugigenda kusigalawo neddi. Empalaata. Bawala. Eneete magana. Eringa kano kasupu ka mukene nga kasiikeko bulungi. Ajja kummendegera tadda wano. Emunga ya faizo. Kugambe osobola omukeberako mu firimu ez'enjawulo era nga zonna kweziri ku channel eno. Kabona bali mu munaazaako. Baby mpola. Waliwo omulenzi gw'okyalira nga kikwetagisa kukyalangana na steel wire buli lw'okyala. Nga lw'oba ovaawo okuddamu okunaba ng'okomawo. Ye Kabona. Mpola baby, mpola awo okwatandwawo bambi oyisaawo ekyangwe. Kabona.
ebyokunaaba tabyagalira ddala nenawe pepi Kabona yagala kuddamu ona agala kutandikira bwe yakomye leka gwe nsooke ngira ekisunsu kino ekimeme ya kyokka naye Kabona gyewakava ate era gyagala okudda gyewakava Kabona yagala adungu kyokka kyaliwe anaatera okukomawo eyo yebinyiriza ddala mu bizigo egyo egyabacapiri nga babibeeramu bonna awuli ayagala kyaliwe mukubira kasimu amugambe wandibadde oba onoonya gy'osula ate gyeyamusiriza okulaba firimu eweddeko n'akwata n'anyweza n'agamba omanyi waliwo okukwata mu kiwato nga ddala kituufu kiwato kikyo ne wabaawo okwata mu kiwato ng'owulira ddala okwata mu kyamulala ng'oli kutugabane kakati bebi mbadde njala kugamba ebyokusula byo bijja kuba bya lulala kubanga akimanyi kyaliwo akomawo adungu ajagala naye obuzibu akimanyi seyawo ayinza okukwata ekkuba okudda nolwe lugoye lwo lwambali aba akugoba naye mu mpola nga ayagala kugamba nti bebi ddayo tukona enzige ebadde zengeze nakusula kankwambaze toddayo waka ne bagamba nti ate munange ovaawa kati awo omugezi omanya bakusiibudde kapini keeko bupini buno simanyi buliko sayidi bulinga ngatto kyosobola okwambala kibaliga mumpe komenti mumbuulire pini nazo bazambala kibaliga ono yaleese enzige empumi eri wano eshayiringa naye eringa yakojja mpaata oba taata mpaata n'akasaawa bamuwadde Kabona bulungi mukutona ebiseera ebisinga omukwano guno gunyuma nnyo nga ddala kituufu omuntu gw'oyagala nga naye awulira nga gwe bw'owulira naye bino ebyabakabona byo bambi byali byakubojjako obubojja nga bazibu nnyo ekituuka ku kyadungu kale ali wano ateekateeka nzige kuddayo naye nga kyano bambibeera ng'ogisubscribingako firimu gilayikinge gikomentingeko ate ekintu tubeere nga tukitwala mu maaso kaakati obudde bwakya ku makya obudde bwatambula mpaka ebwakwata ekkuba okukya ku makya naye nga twakomekeredde mpaata awera nkolokooto nti tekikomawo wano jukira alina kiwala kye kiwini tukwate kuba okuddako eno ono yuno ngenda kukola mwana yensejjere eyasoose okukoona kwa dungu ya wini muwala wa mpaata kati nsejjere oba ebanswa kwagala mwana kitegera naawe one love ali wano kati saa ziri mu 4 za kumakya abadde akubiraani byakubinnyonnyoka ng'eyo tuvaayo akatundu ke kano akasulamu bannaffe mpaata ndi muwala we wini naye ng'ebbuba lyalina tulimanyi tubalina engeri naye gyagala osunamu adungu lwakuba nti munnange kati waliwo abakwata ekkuba okutuuka baabano nga bajja embeera gye balabikamu balayinga nga abava mu kyalo tuddawa ye tulayika tudde eno oba eno simanyi bulungi bali wano mubalaba ndowooza ne besiba banjulira kali nga bukwata ekkubo nga buyitawo obukazi bwattu mujje bakuta engoye zaabwe mu buveera bano si bava mu kyalo olowooza tujja tutuuka entuyana gye batuyanyeemu kuva wagululira mpaka eri wansi ddala era eri kiragira ddala nti batambudde olugendo luwanvu mujje nze alina oyo about tukutuuka oluzungu lwa bitege tunaatera okutuuka kati mu kkubo lyerimu mulimu sayizi zaabwe mukulu kyekiri omwana tube twagala kutubuulira amaka ga mpaata omumanyiko ku kyalo kuno beebo mwagala mpaata mwana oyo mpaata amwe mubuuza abalala ate yakola ki mpaata wesebo mpaata abataata afe omuto mpaata oyo kyali boyi yatutama ku kyalo kuno tewali n'omu agenda balagirira nze mbabuulira yatutama abantu bonna tubasobola nabbasongerayo tulagirire bambi tukwegayiridde balagirira nandi balagiridde naye musimbaawo mugende bwe musanga ekkoona ne musanga omuti gw'omufene nga mukimanya nti mubuze nga mukomawo emabega olwo baba balagiridde nga bagala mukwata awo musanga omuti gwa ffene nga mumanya mubuze nga mukomawo nga munnoonya ondagirira sitole ki nga bajja bakkirire nga tetulaba muti gwa ffene kati ate nabo basiru balinga abanoonya omuti gwa ffene babule omuti gwa ffene olwo zaaki tetukwata eri
bali wano batunulanga enjoka laba ono omanyi tukwate bukwasi wano ali ekibaati naye agambye tukwate eno banoonya mpaata mbu mpaata abataata waabwe omuto ono aba ali wano lindako ndaba kuki nga balengera wini babadde basemberedde ewaka ndaba kuki kyokka bano baana mmwe mujje mwenze mupeneko agalindako kifukamu ndabe fannanga akabina kalaga bawenna kaserebenda ate ono akabina olabika gwakatwala bonna bana tewulina omwana nakukabina abakyusiza omanyi waliwo omugenyi gwokyaza ng'olabira ddala abalenzi bagenda tutandika tunuulira ye naye kati wini waali wagumu mujje mmwe bannange gwe jangu gwe ye bannange wabaaki wennanga tabalabamu wadde obuwanvu kumpi byalinga abavuma kyokka bano babanga baganda be bagambye mu mpaata abataata abwe omuto bannange mujje tugende mbadde simanyi nti nomuyinza n'okuba nga mujja nti nga tujja baasembye okulinnya booda oba takisi ndowooza yabajje mu kyalo batambula okuva ku saa 12 ziri zino ziri mu saa nga 5-6 nga tujja munnange mujje tugende kyokka bonna balabe batunulanga enjoka nga bayisaawo abavuma kyokka muganda waabwe ng'abaleeta ewaka mbwobedde ebisulo bimusula oba ekisulo ekyawansi kyekyabagenyi bannaye mumpe ku comment ebintu ebimu nange mbeera sibyemanyi ekisulo ekyawansi kiba kyaki kyabagenyi kya ssente oba kya ssente mpulira kibatu ekiba kikusiibwa oba ogenda funa ku ssente kati eriiso eriba likusiibwa oba ogenda funa ki ng'abayingiza ewaka ekibuuzo kiri ti mpaata gyali oba taliiyo njagala olabe tukyagenda mu maaso n'eno bagiyisedde jjera semaani oba ebbuba kwegawa omusajja nga wabuuka mala esayidi eno gye tuzze tulengera interior designs ez'enjawulo ebatulaga sayidi zonna ono omwana mbulamu mwana ono kyali tamanyi kye bayita kakanka ono omwana tamanyi kye bayita kakankamo tamanyi kye bayita kakankamu mwana atino ayina bulaazi owe mwana akamenyo alaba omuntu alowooza nti njaku buli omu talina kyabalamu bulamu bw'ensi eno tolina banga alowooza ayomba yekka n'obeera ne mutowo ng'alowooza bakazi buli ssaawa talinamu wadde akawula akamu bwe kati kyokka nze ndi wano akola omubiri sirowooza ku bamaama mwana kyekimuluma mutowe y'oli kaboona agenda kumendegera mwana lindako kamali mwana omukanga mwana agenda kumendegera manyi okuyomba nga tanakwata ye nga takwata nga takwata gwe mwana gwe kaboona ye kaboona naye amusevingako buleka njagala kunyinyonnyola sente za bizinensi lwaki okwata sente notandikoziza mu bukazi sente zange zalazeewa kaboona sente zange zalazeewa ayomba teri yatandikira bizinensi eno friends and family bizinensi ya friends and family kwata sente zange ozikomyewo kaboona mpozi ngoyaga nzija okuba ennyondo akuba ennyondo emu n'ofa wadde oli bulazo we warning esemba ombulamu oli muto wange naye ombulamu omanyi muto omusuubiza ekiŋumi kimu nja kufyootola gwe kaboona kwate kuba okomyewo sente zange mangu omanyi obeera ne muganda wo nga wakula naye ng'omumanyi mukubi jangu tubeeko kye tukwasagana jangu kale tuteese buteesa oba nkuba olubandu wogole muzeeyi naamunnyonnyola naye nga sente zange ozimpadde jangu bambi okimanyi oba obwoca okimanyi ndisobola okukima eyo wandibadde bambi onyanguiza n'ojja nga sikukimye ali wano yapika akapiito baaba omukono kiro 9 mukono gwokka kakati tugewa okola kiriwe kiti kaboona bw'oba onjagaza emirembe kwata ekkubo gye nkuwadde dakiika 9 n'obutikitiki 3 oyo aba muzibu zigeza ne ziweza obutikitiki 4 nga tonnatuuka ngenda kukima ze nkubuulira ngenda kukukima bakabulaza abamu bakuba bato baabwe emigo onayamukuba ŋŋuumi ajje naye nga lwaki ankabye obwenkanidde awo sente za bizinensi ayagala kaaba nali simanyi nti n'abakanyama bakaaba kati eno tuba tusaidi eno waliwo abakuta ekkubo okukyala mpaata yagenda mu kyalo neyeesoma n'abagamba nga bwe yazimba bbangalo
mbadde manyi tugenda kubeera mu bangalo buli omu bamu ekisenge kikye tubeere omwo tufune essanyu tulinga abali mu kiyungu omanyi mu kyalo babeera n'essanyu amaka gabeera manene kwegamba nga obeera mu kiyungu n'obanga ali mu lumu ennamba kati mbubaze kukyalira anko waabwe mu kibuga ono ng'akwata ekkubo ng'avaayo n'otugaati ekyangwe waayi kyekino munnange batugambye taata mpaata teyalisewo oba kojja waabwe tumuyite kojja lumu n'olwo lugwe tugabane buno oba bisiru bivudde mu kyalo bibadde birya ffene n'ebikajjo ne bisiibira okwo kati bize kulya bugaati kamuukamu mpaata taliiwo okuva lwe bakute kuba okujja mugaate mugabane ogwo naye tetugenda kuva wano wano tulya ne ku migaati situgenda kuva wano ze mbabuulira ebikajjo byokka biri wano kyokka mu lujja mwe mugamba mutya bapaayi kino kibadde kifunye ku mubiri nga kibeerawo kyokka emmere ne kigirya yonna kale nga bayombamu olumu ne taata waakyo manyi naye muzibu ku mmembe naye nga tekijjiddwa buno akisembera wano tweyanziza mulye munnange ate ffe tukyalidde ke muzze mulye naye kyemisana kyo nga kiri wala taata ye aliwo atavaayo taata temwandimwogeddeko kubanga kakati kaboona yono bamukubidde essimu naati okuvaayo naye akirowoozezaamu muti singa baabawe amukima n'amwekimira agenda muwogololuba neereeta onaali wano obusungu bumunyiiziza mwana anzise baaba kati kuluka naakaba agenda kukuba wadala oba nzireyo alinga simanyi yoyo gwenengera najja ng'asooba kale wulira abibazeemu bitabo mbalemu bbiri teeka wano amajaga mwana amaja mwana go kale njaku jangu kabona bwe wetunulira oweramu eŋŋumi zange meka nako nkunnyonnyole mpola sente zabadde wano zaalazeewa emitwalo emeka ate gwe tozibayize wabbya mpa sente zange kabona mpa sente zange ngenda zireeta nesokka obale baaba obeera ne babawo ng'omumanyi bufu mu bitabo mu kubala n'omwawula kumbe mugezi. Ladies and gentlemen, tulengera mpaata misana asazeeko yabadde yakedde ng'agenze yiiya n'abagenyi bakyadde nga taliiwo kati akomyewo kyemisana kireese weni yamanyi nva ajja tetenkanya kawunga kasita kalabise buno buli wano njala tetuttire wano bubayisa nga mwenda ajja kuba akomyewo mugira mulya ku migaati omanyi okubanga mwakedde ku majja tebabagamba ekyemisana bakireeta saa nga mwenda ajja kujja mugira muli ebyo temufaayo ndaba nange bwe nti bwe mbaddewo babadde bamanyi mbu bakigadde ke bakutekuba okuva mu kyalo okujja eno sente zabadde awo ngenda kukuba kabona ngenda kukuba kasajja tukuziika mmanyiyo pasi ndayira amazima ga nnyabo sinakwata ku sente zo ompita musiru sente gye nja kukuba gwe kabona mpa sente zange bambi ebiseera ebisinga bimalira mu jimu musiru ebiseera ebyokukola bimalira mu jimu wanaalekawo kabona kumbe kabona mwawuzi mpa sente zange nkusaba busabi mpa sente zange saa kubaluwa kabona naye aza kimanyi bagenda mukuba wuli ate onyumya akademu kati amubulidde amazima nakyaziza bambi tonkuba bambi tonkuba sikkuba nze musiru ononya nebo wokakuba newakubula ononya newo ewo kati nga boona asibye olwo tebalusiba bwe buzibu baaba nsaba busabi nga ngalamire kalo zikube ku kabina oba eŋŋumi bazikuba kabina ntunuulira oba olaba nseka mu sifesi yange olabamu essanyu sizirabamu naye era yenkulayo onvuma todda bakuba kiganda kyange kale nokiwulirako obusungu abakubanga si muganda we singa kati oluba luli offside mwana alina bizinesi ye wano ya interior designing atunda katenzi ez'enjawulo naye obusungu bumunyiizizza wano kale mwana amajja ga kateni kumpi 9 sukengategate mwana ye muganda we kati mpaata anasonga olubuto lwolwelwo lujjudde lugezigezi kyekikulu ng'asembera bafumba akawunga enva tunayiiya waba bafumbamu obuugi
bebama tusanyiza okulaba Deyo wali mutule. nedda baba musoke muddeyo wali Mbagabe. Chamu. bano bagenyi muddeyo wali mutuule munyinyonyole nasoka kweka akawunga wano kabade ka babiri mulindeko n'akaweeweta nako bulungi ate mmwe lwaki temunkubidde nga mujja Mwagala mbagulire essimu ganze ndo bagulira essimu munkubire nga mujja sinaba kugambako kwogera akuta akawunga ke wano ekizibu ekiriwo nti bakalabi abali tagala bakalabi kuba tebaliiko mukuba simu temukuba simu nga mukyala bannange tata yatubuuza ebyo Samira mulyaga amata nja kukuba gwe otunula ng'enjoka mumbulire temulina simu temuva yeah? eriye wamwe yo nemukwateko ne muva eri mukyala ewammwe gye mulina okuziikibwa ne mujja mufiira eno ebinyeebwa bino ebya yeah? baganda kya bagenyi mamulabako omukazi akamanyiddwa nga kojja mpaata kwe kali ku YouTube saakinga empale yagituzze si kugisiba bula kugitugga obusungu bumuluma mukyala mute gwe amutandise kunkaka yakunkyalira nga saagala munkyalira mutya ku byempaka yeah? kwegamba mwe mwesomba somba wano wafuuka kyebikiro ajjawo nze wasanga yajja nze mundabayo ewammwe mukyalo tata awo toyogeddemu bulungi nja kukuba gwe kino ogejjedde ku kawunga kange naye nja banjogera oyogera tata naawe tewandiyogedde bulungi bano bato bange wandibadde obakwata bulungi n'obagamba kyondaba mukamwa takyondaba kiwala gwe naye taata kati tuula ani agabeko ofukamira wedda nga tofukamira tugembu bato bo batonde sirimba buuli we muba muzze wano n'agamba amalala gamu ge mutandise okumpeera wano gabirawo ki eyo ye welokaamu tata gyawo abagenyi bannange temwogera simanyi sagala mbabuuze nga musirise sagala mbabuuze nga temwogera musirise busirisi munyinyonyole ki ekibaleese walima eno wateekayo abapakasi muze okukyala kyembagamba muze okukyala emifaliso giriwa amasuka galiwa bulangiti eriwa sabuuni banaye taata kojja abama mita kojja mpaata saagala kumpita mu linnya njagala mundeke njogere bye njagala mbabuuza bannyabo muze n'ebitanda emmere yo eriwa gye muze nayo kubanga ow'ekibuga asanyukira yeetiisa emmere eriwa gye muleese bamugamba munene tusobodde kale laba ebisiru bino kati ne mujja muze kukola ki nga bw'onaava mu kyalo n'ogenda okyalireko anko mu kibuga ng'okimanyi okiggadde ogenze mulakiza le life bano batomedde wano wawo ogogaba emigaati gyange emigaati omukutega amannyo gye yaninyweredde ku kyayi bagigabye edda siriiwo ogaba otya emmere nga siriiwo abagenyi nja kukuba gwe lindako emigaati leeta gwe leeta nja kukuba gwe leeta maaniina leeta naawe kalabe kano konna kali leeta bisiru nemuda ku migaati gange ne mulya nga siriiwo n'agibajjako kati mbuulira gwe nnyabo waguguzeewa gwe waguguze bamuyiikira mulinga wamubagambye edda ebinkwatako namugambye ekyemmembe oli muzibu nabagambye edda nabagambye ekyemmembe kati yabaleka babeerewo naye ng'ebibuuzo byo bikyalinga ebibuuzo kati ono omubawunyi w'omu kitundu ng'akwata ekkubo ng'asembera envimba yeeyo bambala ziriko baaba ng'akwata ekkubo ng'asembera ajja ali kafanga omanyi waliwo ebitundu byaffe tubeeramu ebyenjawulo mu ggwanga lyaffe Uganda nga weemanyi gwe baadi waamu abamu babeera babaadi munaye mu kwambala abalala nga babaadi mu nzige kati onajja kati ono tumujjukira ye yasinkanye buli obuwala nga bwakava mu kyalo nga bwakatuuka ne bumubuuza ewampaata n'amwogerako bibi byereere kubanga era kituufu ekyalo kimumanyiko bibi byereere mwana ali wano ali mu kafanga alayika alina gwagezako ziga wano naye atayagala kumuziga ntuuse wano mwana mukakoona ndi mukakoona wano mwana nkirinze tukyagenda mu maaso n'eno baaba subscribinga ku channel yaffe omulabi omupya nkwegayidde ogenda kubonyumirwa sinema ez'ekina Uganda ez'enjawulo ez'abazanyi bo bonna beweegombedde okubeera nga wekkaanya tugenda kutuusaako ne buseri ew'enjawulo naddala mu mwaka guno gwe tugenda okutandika 2022
songa ate ne sinema ennongoseemu zonna tugazi kutuusaako tulina ebyakabi bingi ebijja nywera bunywezi ku kyano bano bakyayomba taata wandibadde okwata bulungi abagenyi kubanga jjukira naawe wakyalange wa mugandawo taata waabwe mbulira oba yakuyisa bubi taata nkuwa ekitabo wandikemu ebibi byange byonna omanyi obwedde atuuziza wano abaana nga abagamba taata wamwe mumwesunga empola musinikire muli oba temwagala kubagoba kudda mu kyalo obuzibu tebalina transport wano si wakwesombera gwe okimanyi nti alayika ali serious agatugoba sigenda kuzimbira wano maaso mu maka ga mpaata nze sigenda kuzimbira wano gwe nkuwulira ngangeya tugenda kulya akakawunga koolezi lindako emmere yamwe mwebalira kweno hafu gyendese buhafu kulya ku mmere kati tugenda tugenda fiira njala wano tufudde onenako yagiwulire dda nabagambye kyokigaa nabagambye kwata mpola amaala olinga nayo kikamunyo obwedde oli awo oteezi obeera mukugejera kawunga kange na sente zange ozitwa kivaawo nekitoloka ekigenda mu balenzi kyekizinga omunyiiza ono taata simulabanga anziramu bwe kugamba genda okole kino genda okikolere wotombuuza ki kwata gwe mwababiri mugende mutandika okulonda amayinja gali abawadde emirimu bagenyi tebanaweza wananaku mwangu weye nja kubeera gwe biki byobagambye okalabye biki byobagambye bunaku olina okusenangako kitundu kyaki kyakikopo kitundu kyakikopo olwedde kikopo kimu genda enaku kusenako ki kitundu kya nja kukuwa ogutwe guno gwotabuli ogulinga ogwa kitundu kya kikopo kati taata olwedde kikopo kiri kimu kitundu kya kikopo kyoga kinatumala ffena kwota muli bangi lindako bangi abo bakulya ku mmere eno mbubagala kulya nga kireemu wano mwe buno mwe mbagamba mulonda amayinja temuwulira mukuŋŋaanye amayinja ago emmotoka egenda kujegatika oba oli awo tufune ekyokulya mugakuŋŋaanye baaba bano bavudde ku nkumbi nga bamanyi bakiggadde kakati mu obubiri wano nno ndi mukambwe n'okuluma n'okuluma aluma oluma taata weemoola weemoolera ku bantu abakulu kano kambadde bye kaagala ate kojja mpata bino byasingira ddala okubeera nga takola ki olikigala towulira mpulira taata tompita taata tugambe mundi mukadde nnyo bani abaseka oye bani abaseka musekeera lubuto luno mwe mukwata egundi eyo ebbaafu mutandika okukola emirimu saagala kutwetuulako bwetuuzi saagala kwetuulako bwetuuzi mwanguwe ye bano mbagambye mulonde amayinja muli wano mpola bannange taata kojja ye omanyi mu luzungu kiba anko mu luganda kojja mulonde amayinja ani amwenya gwempulira mpulira akawowo k'okumwenya gw'omwenya simanyi akawunga kayide ono bwedde akyali wano kojja mbala bino byatayagala oŋŋambye nja kukuwa akyalo kyonna kimpulire nga bwe gambye kikobe museka ninga mbawulira sagala mulye buli mmere kye mbafunamu ono agenda kubatunda nze mbabuulira mulonde amayinja agenda kubatunda tuli ku bbuba ekitundu ekyokubiri mbagambye teri anti naye nga wolabira ebbuba ekitundu ekyokubiri nga njogera gwe manya nti n'ekyokusatu wetwogera kireka kyatuuse dda ku kyano beera nga nakyo kisaakinga g'okyali awo bannange nja kukuba nja kukwera bannange ayagala buli lwatunulayo eriisa alabe awulire akawowo k'akawunga obwo obwala nja bukubakuba ebyo ebyalo ono bamuwadde kusiimuula mu kyalo tebasiimuula laba akonya bukunya nokakweka nga sikalaba ayagala babugire nga akabina akalabako okutoola eyo kyuka osimule ng'okubye n'akabina ye bannange eriyaka oba ayagala kulaba ki onabanga muwala we yanguwa okusiimuula obuzibu nti bavudde mu kyalo bambe n'emirimu gyane gisinga egikolagana n'okusiimuula tebagimanya akabina ng'okatunuzza eno yanguwa mpola akabina kakyuse nkalabe ayagala mulaga lindako simuula nga akabina nkalabe eno bannange manya lwawo okulaba ebipya mwe mutunula eri temwagala saga mundaba eno nga mulonde amayinja yekojja mpaata ate amidde abaana kandabi wana jayo omukono nda sokemalina oku ngajja museka simanyi mulowooza mbu mpisa mbize nina wuli yabyogere ani agambye oli bali be bagambye ekyempisa embi kyuka eri gwe ndabe ali wano esaati eringa eyavudde mu kamwa k'eggu ani agambye empisa embi wuli yegwe kayuki yegwe
ono Kayuki mbu yayogedde siyenze bambi oli Kayuki londa amayinja taata siyenze njogedde nyanga kalimbu ogambye mpunyanga ki sinze njogedde bana galamira wansi Kayuki sagala nkubire bwere galamira ojja kunkubisaamu omuti nja kuba omuti obwerere nga woli Kayuki kyusa akamina koja mpata wakutunyumira mweno naye nga jjukira tugenda mu kutuusaako ku sinema nyingi ez'enjawulo waliwo endala ez'enjawulo ze tugenda okutuusaako nywera bunywezi buli wiiki tugenda kuba tukutuusako sinema empya eziweera ddala ku kyano yaffe n'eŋŋanzi n'agamba ebiseera ebisinga emirimu gitambula bwe kiba kyeyo kyo kitambulira ddala ng'olina sinema bw'abadde atamumugulire ddala bwe muba ku wifi mwenno kale mubeerako ne kuka wifi bw'aba wifi mukyajinge nga temwosa kubanga zo firimu tugenda zekkanya nja kubaka muserebendaako gwe kanoka byera lekeraawo kati mala ogenda okukiwummulamu onda wano amaze oyomba awulira bubi nnyo nga tayombyeko ebbuba limulinga ebbuba yemuga ya faizo oligino ne muzi kati munaffe yuno atya nnyo covid bwe buzibu nga gyayitawo ada akuba essimu nga bakubira ndooza siba piikinga kati nga kwati kubu nga gyasembera wano mwana ebibala babigala singa kati nkikubamu ali wano ayombera mu masiki yerinda akasiwe wano wenjagala okugenda ngajja alinga ayagala ogenda oku najja asembere sitayiro zezo baba tubakutuusako abazanyi ab'enjawulo abapya n'abakade ku kyano yaffe n'eŋŋanzi anti obeera ne King VJ the voice of the people ng'asembera indaka let me first gwe kyekiri omwana kabona bamukubye emigo ebikoone ne bamugoba mu bizinesi eno mwana ndi wano nga bw'omanyi nkiringamuko mu kagundi ka bulazo wange kino kiba kya mega etiriyo lino omwana olikenga so kwate sagala nkuguza ekintu ogambe muguza muvumba okiraba kakino mwana kiba kya 15 kyokka bamugambye lya 10 aba alina okwawulako yakooye ebyokwawula mu kaseefu kati akwawula ku bakasitoma kati waliwo liri eridako ali lya 2 wali 25 lino lisooka mwana lya 15 okitegeera kakati kyenyinza okuyambamuko ekirala esukka mitwalo 5 kudda wansi ye kaboona laba feesi yonna ewulubadde bamukubye ebikonde n'ebipi feesi ewulubadde kasitoma naye alinga ataagule yakubye essimu ng'agenda kukyaza kati ayawula kateni wano ez'omulembe kugamba enzige genda otuuka ng'ennyumba eshana na bushananyi njagala olabi tukyagerawo baso leero emanyiddwa ng'ebbuba so ng'ate nagamba firimu nyingi eziri ku chaneni ez'enjawulo waliwo kasinema akalala akakabi ak'omulembe ke bayita The Hunt nako kwe kali wammanga awo gwalaba kano genda osaakinge The Hunt okanyumirwe okawoomerwe ku channel eno yennyini so ng'ate waliwo ke bayita Plan B kaliko obutundu nno 3 ddala nako kwe kali ku channel yaffe eno osobola okulaba ekisooka n'ekyokubiri n'ekyokusatu onalayika ataabe muguzi mwana kaŋŋende mwowino omuntu ngamba oti emitwalo 15 nga nsobola okufunamu mwana abala nnyo omanye omuniga omuguza ekintu eky'omutwalo n'asooka abalabalamu awo mwana omutwalo gwange gubamu obukomando 10 ye abalira mu bukomando kati waliwo bagambye balonda amayinja baabano Kayuki ne mukulu we nga bajja bayonda amayinja naye nga batolotooma ku mpaata ebintu ebisingira ddala omunyiiza tugakuŋŋaanye owange ate kwanaava n'atukuba naye bino sijja bisobola mwana abadde ku nkumbi yandisinga mpuliranga abayomba ebweru eyo ali munda naye amatu gali bweru bavudde mu kyalo nga bamanye enkumbi bagiwonye kumbe wa teri kuwona nkumbi kati okuddako sayidi eno bannaffe jjukira ze zino yene yandibadde nga bizinesi ya munaffe kaboona ne mukulu we ali wano lindako nebuli sawo kati bakasitoma bajja bakulaba toli serious mukulu wa musanga ali ku WhatsApp andi serious baba situka kaboona nakubidde kiruli tosobola adotegeka ebintu ngosezako kibalongosa kuba kwa kunfuufu at least wefuule bize naye oba tolina kyokola kasitoma bwakulaba amanya tolongosa bako kyolongosa mwana sagala obeera awo beri aido bako kyolongosa laba ndabirwamu yange yonna oba olinnyako ninnya simanyi tunga tolina kyobala nja kukuba kaboona nkuddemu baaba guno omutwe gula gunnuma n'okunnuma kati kwega oli awo tolina kyopulaninga oli ku WhatsApp oli mukunyiga
Badira ye bannange abayo sanze badira nga ndaka. ng'asooka ajja mu kaseefu omanyi yekengera nnyo Mba nawe. linda kumala okulaba saagala yomba nayo nga sinakufunako omusango kamala ogunoonya wano Owe mbadde mpi. abayagala kulaba baba mwawudde Mbadde sinakola. tolina kye wakozeeyo kera bw'omusiru ng'ono Leero. nze mbeera obezi wane dakiika 3 bakasitoma ne bayiika anti baaba gwe wankubye era bafeesi yonna bwefaana kati bakasitoma banajja batya nga mpulubadde nagambye tonkuba nga towulira yekaona aba bawulubadde Kulaziza kati nyanza jemba. tombulazisa njagala okole making sure nti kateni zitukula n'ebweru wano batukule kugamba wasikirize bakasitoma ne n'obeera wano nodda mu ku whatsapp kasitoma no naye bw'abeera ebweru n'akulengera ng'oli ku bibyo amanyola katoli serious It's a professional. Professional. Nakuleta kuyiga mulimu kuli pro. nakulera kuyiga mulimu saka oddeyo mu kyalo gaye muno byagaana ebikondo ebinakubye bitono nnyo okusinziira ku byentera okuba abalala abanyiza okitegera muto wange Okimanyi kitwawula kati kibaki? Sajja kumusajja kibaki. sente nkitegedde baaba ziba sente Ate onoonya okunkuba neera kati amuti amubeera wala mpulidde bannange baaba genda ogwegwegwe ngenze kulaba ogwa maniyo nga baji ayayayayaya ala akunkuba neera kyokka abadde anaatera ozitoolako abadde wano ng'ali ku whatsapp nga ateebereza kuzitoolako sikyazitoddeko bannange omuntu tagenda kufiira muno bwavu bila mukuyo. omuntu yandifeera wano obwa tampulira abazanyi baaba omulembe tugenda kuba tubakutusaako ku channel eno bannange nagamba King VJ neyamu okubeera nga nkumalako ekiwubaalo bw'obeera ng'ofunye stress mu lunaku emirimu gikufuukidde emirimu bakama abo bafuuse bakama abo nze buli kawungeezi neyamu okubeera nga nkujjako ekiwubaalo Nebeera ku masajja. nenkujjuza n'akamwenyumwenyu kwegamba nga tukajja mu kina Uganda ebiseera ebisinga nagaa firimu enzungu tuzirabe naye ng'ate tubalirira ekyaffe ddala ekina Uganda kyo buli lw'okiraba bw'oti obeera olina ettoffaali ly'otadde ku nsi yo kiraga n'omutima gw'olina eri ensi yo kubanga ekyamazima eno gye tuva ne bw'obeera ng'oli luddawo oba luddawa e Uganda wasigala waffe waka ddala wasigala waffe ddala kalona ali wano ayomba tayagalira ddala kukola era ebyomuleka wano asigala olwa n'akola ntya naye nga tayagalira ddala abayani akutyako kuli mu kutivy nga tukomayo wampaata ali wano akulaba kazannyo ke akulaba kazannyo sebo naye mulabi wa buzannyo agalamiddemukko wano amazzi gange ago kunaba galiwa gali wali owaaye nkubuuza amazzi gali wampitira kino kyekiwini ng'abajjayo bonna musimbaawo layini ndabe ani alabika okuba ng'agenda kunteerayo amazzi ag'okunaaba ani kumwe agenda okugatwalayo oba igwe ng'ogatwalirayo ani kale ono kagatwale mbwali mu nkoko alunda bayagala gwatuma gwe kino ogezegezeemu gwe tuka ndabe gwe ngenda kugoba wano otandisa okwemoola abalenzi bajja kukulaba saagala mwemoola ennyo kati agagobawo kiri ekinene kiwini kiwala kye kibaddengawo olw'okuba akyaziza buno obutoototo kyokka bwana bwa muganda yobanga buwala we ng'agamba kati kumwe naani alabika okuba agenda kunteerayo amazzi gwe ntwalirayo amazzi gwe kana akagera kalaba olutwe mwe mugende mubeere mwefuule bize kwegamba ayagala nnyo balanga bali bize naye baba tewali mirimu mukolawo kimbagamba mugende njogera nammwe mwogera bisiru mugende mutereyo amazzi nze naabe birabe alonzeemu awo akalabikako ndowooza kagenda mutereyo amazzi anaabe tayagala nnyo muntu twakwata ku mazzi ge ng'alinga enjoka ayagala n'omukuumako mbu ebisolo tebimulya ali wano sewo omulabi wa bufirimu mwefule bize wakiri oyiwawo ebisaaniko nomaana obijjawo n'osiibako ekyo olunaku lulamba ng'obiyiwawo obijjawo kamutwalireyo amazzi owaayi eno sewo bali balowooza mbu badduse okufumbira ku nku neno gye bali ebintu byakufumbira ku kyoto nga kali kagera kateekayo amazzi agatatampaata munda nga tetunaakola ki badde balowooza mbu enkumbi bagiwonye emirimu biki kamuyuwiremu amazzi si kulwanga nga kajja kamuteeramu amazzi kyekyo ono ali wala ali mu kutayayisa akawunga kafuuse akawunga ali mu kubalaabala abaana bakyadibana bo bennyini baliwo babiri ye n'ekitaabwe be bantu 6 kyokka yamugambe mubusebe akawunga bayooleko kigundi wano olina okukola ne bwe kiba kyetagisa kuyiwayo bisaaniko nga bw'obijjawo olina okukola kale ng'onajja ayita ow'amazzi
anti munanga amazzi mbadde nga taddeyo otaddeyo ebikuuta ne gundi bannanga ate nze olina mukisa okuba nga nkulonze okunteerayo amazzi okitegeera nkitegedde munaye kojja entunula gy'otunulamu eyo njiraba nga nnungi ate kyonna kyenkugamba mu mazipinga okitegeera olina omukisa munene okuba nga nonze gwe kale ngeri gyenkulonze ate taata kakati otandise okumpa nkuwulira oyagala n'abali ebweru bamanye bye twogera ye bannange tosobola kuzibira byama sembera wano nkwata nako omanyi gyenva nkoye mpola bannange nkwata mpola keka weweera obugalo nkwata mpola mbwayagala bamukwateko bamutwala anaabe ntwala bannange mu mutima otolotoma mutima nedda munange omanye essanyu lyolina liwandibadde owulira okuba nga nonze gwe banombalese laba empala ekinu kyakiringira mu mawiikendi ge nja kukuba nkubuuza alina byayogera ano mu bwama bwalaba bali bawulira omanye omukisa gwolina okuba nga nonzeemu gwe lwakuba nti olina obuuso obulungi naye kakatali saagala ate nayo nja sawa ina mukama wana bakusasidde wagenda fuuka waani wange wano wagenda fuuka wawo muwala we twala naabi nawe ebintu bino bisobola bagamba bakole emirimu mwe mukole emirimu mwere practicing okubeera maama wano kyokka muwala we bali baganda be practicing akola practice okubeera maama akajjala ewaka laba empale seruwale mbatunuulire mugire mumanyi gyenna kyokka kunkumirako maaso saagala muntunuulire muleke ayagala bagamba muleke mama mwantwale naabi kamwagala mukwatemu kati bali bawulira ennaku beebuuza kojja kikyako bannaye tumuyitire ddala kojja ye bannange muleeta anaabi kati nga bamuleeta eno lindako gwe amazzi ng'otaddemu maanyi agala kunzita anti amazzi gambye eri mukyalo lindako oyagala mbire oba kwe kubbira lindako ningizeyo neera amazzi nga mangi ago gange bwomu anoonya amugambira mugaffe babiri nkugambye oyagala lwanyi naawe oyagala banaye mbadde mmanyi nkuteereddeyo amazzi nkutuusizza laba oluggi olw'ekinaabiro kya mpaata kooti jangu tuli mu kooti ompozesa kati nani agenda okunyambula owonye ekyangu ekiriwa nti kiikyo ne sabuni waali awo nti owonye kakazi katukatuuyanya olw'okutya nga kasoka kafuluma kwata wano essimu ne waleti kwata bulungi eyo waleti gyolaba abasinga obunyingi batiisa bali bato obwo bozera bungi batiisa balina ebisiraani babirabika naye gwe olina omukisa beera awo ye galawo gala nawo kwata oluggi awo ogalewo obulungi laba oluggi lwakuseetula toyagala lugweyo siri terulina kugwayo lukwate bulungi olunyweze gwolina okukolawo ng'ekinyolo banange nerumala lunkuba banange aganyabo omukisa gwenkubadde ngukujjako nengwamu omulala neyakuzaala lukwate bulungi toluleekaanya oyagala bannange ekinaabiro kyekimpi abantu bandaba empaata laba enninnya ayagala baje bamwambazi mu bumpimpi kojja mpaata ayagala kusuna adungu yakawala ke beera awo tovaawo ng'alina kyanywekerezaako njagala okolenga binyeebwa mpe emboozi sagala kunaabanga neebowa mpe emboozi nti kale mpulidde nyumya tandika ati nze nyumye ku biki nyumya gwamanyi oba onyumiriza bibadde mu kyalo gwamanyi gwe nyumya nze nyakuwulira ng'oyogera maaniina nze nagabo birina akaloboozi akalungi kyokka muwala we najja asooka James Luwale yeyambule sikuwulira njabivaako ebyo naaba nze nkubuulira naaba ngenda kunyumya bannange oba okunaaba ayamba nze tereza oluggi simanyi oyagala kudduka nga kajjawo egundi oyagala lugwe kugambye omukono gulina ofuuka ekinyolo njagala mbeera eno nga ngulabako sinze nagaba okubeera n'obwalo obulungi bannange nyumya njagala onyumize nga jajjemu njagala oli mwana wange naye tusobola okikyusaamu ayagala bakyuseemu oli mwana bwana naye bato bo basobola okufuuka abaana bwo awulira ebweru
lwaki ogaana ng'olina mukisa omanye ensonga lwaki banno tebaliiwo wano mpulira akuuteko mugongo jangu okute mu mugongo owulidde situukayo bulungi mu mugongo jangu okuteyo jangu okute kumanina nja kukuba male kulekananyo ne baneiba bawulire jangu wangu nga kajja kyokka bambi kakazi katuka kyalina kyokka bannange kwata tewewunya adungu yange kumanina nzena nja kukuba oluyi kwata kyangu okute kekanze nga kalabye adungu enkulu kwata wano manina kuta gweri kuta tengo otunulajo bannange jakute bannange kati ng'okunaaba kugwa nzizaayo kakazi katu bikaweddeko kakazi katu bikasobedde bikaweddeko kakati tobako kugamba nti onkuse mugongo ekiro taani yange kukuuta owulidde yatuddeyo munjo naye ng'omukisa manya nti olina munene timpulira sagala neeyogeze nze kaddamu ddamu tindako bano bakyayera bwezi anti watugeye bune tufuuke bize kugambye onobyera oba ogenda mu nsiko n'obyera n'obireeta mu lujja n'obeera awo ku ekyo gwamanya buno bwani obuli wano obusobotosa embuto naffe tubusanzeewo busanzi lindako soko ntwale munju ndyoke enkomewo abeera ayagala kuyomba buli ssaawa ne bw'aba talaba kimuyombya wakiri agenda munju n'akinoonya gwe oyaku engato zange ziizo yezeere bulungi wansi tayagala zigire bulungi ye bannange kabadde ki gwe ntwala wamma tuwummule muffe kulembera nange ndabe mukama kye yatonda najja ndabe ebbina nayingira kakazi katubikaweddeko omanyi taata w'omuto okugana tugenda onkuta emugongo kajja ne katulawo ne kagana ne bannange inze ku myaka gyange nga mbadde ndaba bwadunga obutininya nendaba kuya alina kyeyeeroledde kyaletalojjangako gwe kiki kimukozeeyo ndeka n'okundeka naawe ndeka n'okukiki kiki neesonyiwa omanyi kyenvaako naawe gendayo eyo munju olabe kati nga wayise ennaku entonotono abaana bano babeerawo naye ng'ekyamazima babeerawo mu bulumi kati ng'avaayoko emirembe mingi bajja bana kati yeeroboza abaye muliwa ye baliwa bo akuta ensawo oba endebe y'ebiberenge munyiivu bw'aba alina ebyokulya bempita temuliyo temuveeyo simanyi tujja anko tayagala byakubalaba nga bali wamu abamanyi bamugeya muliwa mubadde mungeya tusobola okugeyaasya kayu kyaliwa bamugamba yuno naye azze ayagala balaba nga bali bana tayagala akola abuzentism bino bye babeeranga mu kirasi tebakusoma erinnya nga toddamu mwe temuddamu nja kukuba gwe simu yange obadde yogera leeta n'ekyo leeta obadde onoonya kutoloka waka wano kati kugenda kugabagaba adunguya leeta abo bawalabe bolaba bonna yabatambula mudda laba empale ewammwe ku kyalo eri mwagendanga ku luzzi nga mwekuba obumuna ne munoonya entuntunu atungulu ne mwegaliba abavubuka basobola obbala wano tebiriiwo wano tebigenda bbeerawo nzimbabuulira teri byakubeera wano ne mutandika mbataddeko amaaso gange ameka 2 ameka buli mwafuna akadomola mugende ku luzzi sagala byakubeera wano ng'ate njagala mugende mukakase nti nno agamba sagala balaba nga mulina bye mukola eyo byesitegeera ogwo gwe mulaba ogukulu oguli awo gubadde gutandise okugaba adungu abulako bagamba gubadde gutandise okugaba adungu yange kaguwala gwe mugende mumpiteko mangu maama tugende emugga kali kabambe kakazi katu n'amaanyi sigalina laakatambula kasojjolimba busojjolimbi yakatwala n'akatunuza mu mbuga ya sitani kati ng'ateekako bugalubindi mwe biki bino mumpulirize ye bannange mujja kunja byamawuggwe mba mwanguwe kano kasojjolimba bambi akatunuza dda mu mbuga ya sitani oba eba ya sitani oba lwaki eba mbuga ya sitani abaana bano nga bakuze emmere gyabaliise emuluma awuli atali sefo kubanga bagenda bokka emugga
naye kyokubakuuma ngenda bakuuma ntya nze atalina sengenge ntegedde ngenda tandika balinya akagere ku kagere oba bali luddawa lindako gwe eno endebe y'ekiberenga esookeddeyo bano abaana bayinza okutuukayo ne bangeya bonna gayo yabayitamu akanana adungu yazisunaasuna kyokka bwadungu butinniinya kati ngajja lindako malo bagira ebivuuka byakuno mbimanyi bikaboona nga jakette abawulirako ebbuba. Ladies and gentlemen, firimu bagiyita ebbuba ngajja yemuga ya Faizo oligino ne muzi searchinga ku Facebook, searchinga accounts z'abakulu bano kubanza embeera mbasomeramu original ne muzi abazanyi baffe bano oberenga ate mune tuba followinga kati buuyo yemuga ya Faizo mpata code name ngajja eninya yeyo embale yeyo bagigayiza ne tubiveeko ebyo sinema ngajja where are they baliwa ayagala nnyo ku ndako nzize mbagoberera bakutewa nga banguye no bayinza kuba nga banguye kyenkana ki abaana baze tebabeera nga mbalesa ate mabega abaana bano banzanya kaki linda gwe tebanatuuka mu kubo lino kijja kitya ng'ateekako emisinde ekyalo kyonna kimumanyi wambwa nnyo muveeyo linda sibeera nga mbalese mabega alingiza sayidi ne sayidi abaana bakutewa oluzi luli lumu ku kyalo kuno oluzi luli lumu bakutewa baneiba be bonna amazzi bagalina mu nju ye yekka ne bawala be bakima amazzi ku luzi lwakuno bakutewa kati ng'asanga anakana lindako yakengera simanyi bebbo bandibanga bebbo ng'ajasooka alumike manyi n'enzige eziyita kuno bali muga lindako tebankozeeko meeting abo tebali mukwogera kunze abaana abo naye kaakati ŋŋumye nina okuguma ng'omusajja obuzibu bw'alina bwalabe buli buna wetwogera kati awezeza bwalabe 5 ngugaseko ne kiki kiweni nina obbakuuma oba nfuna kasaale oba ki ne ku luzi wano nja kujjanga naka lindaka oba singa nfunyeyo ekijaketi n'embikkako ku bano bali wano nga banyumya onaganze mwana mpulira ntandisa obbikowa ebyataata omuto ebintu byatukola nedda bona yabiba akola tebakyali kyakweka wano laba kayuki naye wali ku kido mwana nange yali abinkola nenjiruka ye kayuki kati mumanje tugenda okukola tusooke tukima amazzi gano tudde ewaka bangeya bongerako biki abana bonjogerako biki ngenda funa ka CCTV nkate inze ne bwe banange yabatiyaganya bonjako sijja kuwasa bwe bituuse nze nabagambi bave mu kyalo mpata ng'akajjala n'asala nako mumumanyi tugende nga bukyali tugende bajja maama bajja lindiira ekitundu ekyokusatu oseke neera bangambye ekiwanvu kya ssaawa namba n'ekitundu ng'oli kuli weeyagala anti abadde muga Faizo nga tuwezangako gyampaata oba taata mpaata Joseph Bera niye akabaddemu ng'omutamivu Jose ng'ogaseko waswa Muhammad Kabona n'abasigadde bali kulaba bali kubeera ng'olaba firimu eziri ku channel yaffe n'eŋŋanzi subscribinga likinga firimu eno nga tonnagenda bambi koona ku kigalo ekitunudde waggulu kye bayita okulayikinga n'okusubscribinga kikulu n'okukoona ku kade akali ku mukono ogwadde ogw'ekigambo subscribe nakyo kikulu nnyo ddala agamba atya Sarah Kirabo omusajja munnange ogamba otya sayidi awo waliwo omukulu amanyiddwa nga minisita Kadaama nakyalo oyo Noshamina Fuzi ogamba otya mwena ababwekkaanya bambi mbatumirako sisobola kubamenya omu ku omu wabula ekituufu kiri nti mwena mbaagala kyekimu mwe bali kulaba ebirungi bye tukyaleeta bambi simudduka simuva ku channel eno tovaako nga tonalaba kitundu kirala oba nga tonalaba firimu ndala mpozi nga zonna eziriko waziraba naye ng'ebirungi bingi byo bambi tukyakuweereza mukama bankumire mweraba.
ate nze ne bw'otasoma sifaayo mukwano. I don't care. Yes, okay, tugenda basa tenetre okuva mu Tell Star Universal Pictures tukutuusa ku katono nnyo kasooke tulengere kalangu nagambye eri coming soon Godfrey King tugenda basa Geoffrey King kale nga omanyi omwana w'essomero bokoze nnyini eri abalenzi bano bakyala kimpadde omwana yena asoma abalengedde future gy'alaga naye kale buli w'omukwanako oba omugalaga ebyomukwano oba omutunuza mu mbuga ya sitaani emujja ku mulamwa kale n'oluusi abamu bayita mu mbeera enzibu bambi okunoonya ssente z'ebitabo butunda menvu bunnyabo naye sajja liva eri nga lijjajja ly'emyaka gye lirimu lijjajja naye nga lyagala kuwandiika mu katabo tukyalengera kalango Geoffrey King director of photography eno bagiyita girl child tolina kuleka ndi osubu ate ne tell coming soon sawa yonna bwagenda kusomera abaana b'obuwala basande okuleka ni bayambibwa mu ngeri emu endala kale firimu eno kyekwatako tulaga tube nga tumanya obulamu bw'omwana n'omuwala erabika okuba n'okusoma ku mitanda myereere nga n'obuyambi awamanta buwamante ewaka gy'abeera kasita abanga nnyoko si yakuzaala eyandibadde nga kyayi mukojo ogwonywa ekyenkya ate ng'emirimu ku nkumbi kwokerera kale obudde obunaagenda kusomera obuvudde luddawa kaleke kasome the girl child omwana omuwala asaanidde abe ng'afiirwako nnyo ddala kubanga bitundu 7.5 ku 100 bakyala kale omwana abandi omusuna n'omusokoola enkizi okubulwako wasiza kaleke kasome the girl child coming soon. Downloading your TV channel app awolondewo Kibanda Express okulaba binna Uganda ebinyuma ku simu yo ku nnusu 10 okumala essaawa 24. Kibanda Express ekutuusibwako aba Palwood yo TV nga bali wamu ne Everywhere you go, MTN.